Ssenyonyi yafunye miliyoni 605 ate luli abantu bamenya nfunga ate najja n'agamba nti yazifunye mu mateeka mpuuga bwe yali afuna miliyoni zaali bimeka bitaano. Alright, buchanga mbawo silabangako ha General Brutic wa National Unity Platform nga yogera ku nsonga za Parliament. Olunaku olwaleero ndabye General Brutic wa NRM Bebe Cool wamu ne Lili Pazo nga bagezako kubeera nga abatambuza propaganda nti omukulu Joel Ssenyonyi ebyaddala obubukadde 605 yasobola okubeera nga weekyo ka video eno nyaga tugiwa obudde wano wennyini bugenda okutegerera IQ y'abantu abamu olabire ddala nti no ebyaddala Uganda atudde amabega ate supidi ya waggulu nnyo wano wenyini nyongera okujjukiza video gimpereka like era gwatana bakubeera nga subscribing nawe subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero Bebe Cool wabadde agenda ku lwaleero y'omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ayina waakyamira atenga okubeera nga atambuza propaganda mu bantu mu Bebe Cool ngagamba nti omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ayina ssente naye ze yajjayo mu Parliament obukadde 605 njaga sooka omuwulirize ongambi byaddala wayazoona omusajja zikola oba nedda. Ssenyonyi yafunye miliyoni 605 ate luli abantu bamenya nfunga ate najja n'agamba nti yazifunye mu mateeka mpuuga bwe yali afuna miliyoni zaali bimeka bitaano yabagamba nti yazifuna mu mateeka kati lwaki Ssenyonyi yakkiriza ssente ate yazikiriza ku kadde ak'akalulu n'olabira ddala abasajja abavubuka abataabo nga bawuddisiza bannayuganda naddala bannakampala n'abantu bawano katuse kuyita mu bantu baffe abeeyiganja era njala kubuuza abantu beeyigamba Ssenyonyi oba mubuuze Bobi Wine abannyonnyola essente Ssenyonyi ze yafunye. Lwaki mmwe bwe baba bagamba Museveni abaleetera essente abaleetera programu za gavumenti lwaki babagamba ne mutazikwata? Lwaki bo bakwata? Lwaki Ssenyonyi? Nze ekibuzo kyange kiri kimu mwenna bwe munaakiddamu nze ndajja begatako. Lwaki Ssenyonyi yakutte essente emiliyoni 605 nga yagamba mpuuga nti mpuuga yakutte ebitaano yalidde babiwulira? Lwaki Bobi Wine tanyega ku kintu ekyo? Kati mbabuuliza nti mulwana ki? Mwegatte ku programu za muzeeyi mangu ng'obudde bukyali muve ku ebyo. Gamba abavubuka naddala abavubuka kati bano abakyesiriwaza beesiriwaza naye gamba abavubuka naddala abavubuka kati bano abakyesiriwaza beesiriwaza naye gamba abavubuka beeyiganga bonna ate ndi musanyufu nnyo n'abaana ba ghetto bonna buli we tuyise abaana ba ghetto bonna baakwataganya. Era muzeeyi Damulira mwebaliza ddala ne komandani Meja Kutesa Emma ne muzeeyi Damulira mwebale nnyo lwa nsonga buli ghetto gye ntuukamu abaana bonna bali connected ku Damulira, abaana bonna ku sako zaabwe zaatandika okufuna ssente za sako ezisinga tezinnajja naye at least muzeeyi yabalaga nti yatandika. So abaana baffe mubagambe tetwagala kuddayo okuwulira nti ate bakayana bo bagende mu programu muzeeyi botunda kasoolo bizinesi ya Ssente kwongera mu mutwalo zange twagala Bannayuganda nga bakola kati okutasooka oluguudo tuza naawe okumanyi ekyo Museveni bwagala nti akola enguudo temuddawo olukubera temumanyi mugaso gwalo oluguudo lazima oluguudo wabanga muzeeyi alukoze kireeta abantu okutambuza ebintu byabwe bafuna olutale basobola okgenda okufuna ssente basobola okusomesa abaana beyambe mu maka gaabwe era babeere nga batambuza ensi okugenda mu maaso kuba ebiseera ebisotyo mutabane wange apadde ejjamu Finally Kasuku agambye nedda Brian White togenda kubeera ng'ompisaamu amaaso ebyaddala nange ndi musajja mukulu sigenda bbikiriza agambye kale n'obwongo bye nange nkutedde okutandika n'olwaleero olaba nattatamala emirundi Junior ne mugamba nti no tukite kati saawa zino gwe Brian White bwe mbadde ndaba mulundi gumu mu mwaka lwaki mbeera sikwesonyiwa ssente zo nakoma ziri mu 2019 video yino njagala osooka ogiwulirize ongambe Kasuku mutuufu oba nedda byajjostedde mu maaso awo
nabyo mbikuletedde. My brother Brian White, you were my friend until yesterday. Namutadde. Namulese. Naye kyenjagala omugamba nti nga meya bwagambye. That is not the interview we expected yesterday. At a time nga batugamba nti oli mulwadde nnyo oli bubi video ezajja twadde tukusuubira okubeera calm oveeyo. In fact interview yadde teyeetaagisa. Essaawa yateetaagisa. Kuba omanyi buli w'oyogera kati bye wayogedde nze obedde abantu bonna ndaba bonna bamugaaya bugaaya. Buli muntu ayogera amugaaya bugaaya. Now nobody seemed to understand what he was saying. But I'm going to take time. Flavia yampereza interview yo ku YouTube ku byagikoledde ndowooza ku Facebook. Okay. I'm going to take some time njirabe yonna ngezeeko tegera kye yabadde agezaako okugamba. But we have a few excerpts from the interview. Omulwadde yalumye ejjiiko. Yabbye emmeza ne zigweri. Yanjogeddeko omulundi gwo. Kasuku mwalidde ssente. Nga tuwabyogera ko musajja. Lero namwe nakalabye nange nakutereddeyo omukono. Ningamba musajja. Nakutereddeyo omukono. Naye nalabye comment za nade nyize naye nalabye comment z'abantu. Kuba namba. Ku nsonga zino Kasuku tewazoogera ko. Musajja nengaye musajja leyo ku ssente kize nalidde. Nenga yatabuse nnyo. Yatabuse ndoze tagala lyamutuuse ku mutwe. Oba ebiwundu byamulumye. Oba ne diversion kwagala kuteeka mu panic because kankubulire tuli ku family eri mu kuseekinga justice ey'omwana. In fact kati tunagenda family wayogeddeko nayo. Family nayogerako nayo. Okay. Kubande mu kwebuuza Brian White goze na busungu bungi nyero ovumye okoze ekibalidde ssente. Naye saasira family yenga ate omwana yafa. Kubanze natunuulira amaziga ga taata. Enkaaba gy'akaabamu nze nempulira nga kyo kakimmala. Okuulira nga nkwatiddwa ekisa. Kakaba nalabye Brian White ze bayide kankubulire. Nze Samo sina wena nakuwaliddemu naye. Yes. And for information, buli okoleranga ekintu mu busungu okoleramu ensobi. Nze ate kye na developinze mu busungu bwa Brian White. Story endala. Nze okulaba Pulima ne Ssente tekineewuunyisa. Ngenda babula ekintu kimu Pulima tetuganye yawuubira nnyo Ssente. Pulima tenajja n'afunamu akasente. Pulima n'asuulawo Ssente. Pulima n'agenda n'abyekola ne bamulya ne bamukola buli kimu n'akiraba nga kiweddeyo. Pulima buli kimu akyekoze. Pulima kati ssaawa zino yeetaaga ekintu kimu family. Olina wootuuka ekiseera nga oyagala abaana bo babeere ne taata w'abaana bo gwe wazaalamu. Pulima yeetaaga Ssente lwakuba nti atyo kyogera ate atyo kiraga. Naye Pulima yeetaaga Ssente. Mwekamba buulire. Pulima yeetaaga Ssente. Pulima statement gye yakola n'agamba bino ebintu by'ekisige obikola byonna ne ssente tezirabika. Oli asooka okuwa millions 2 n'ezo ssente tomanya ngeri gye ziggwawo. Pulima buli kimu akikoze. Naye buli ayagala kuddamu afune Ssente waati. Simanyi Ssente ye ku mutima gwe yamuta. Esesinga abasajja tumanyi okukita mukazi wo omanyi nti omukyala bamulidde-liddemu. Abasajja tumanyi okukita nga buli okola naye sexy owa kiri mwana kikujjira mu bwongo oba kitegeera. Naye nga Pulima yeetaaga Ssente. Ekyo nkibabuulira. Zino mba simanyi. Mbandooza weetaaga mirembe gyenkuba. Naye kati nange kiwale kinnumiriza kale okubanga we are beefing abalina abaana babiri. Yes. Nga twewalana nga mbu tetwogera nga okimanyi teguweze omwaka. Guwadde guweze. Omwaka mulamba. Okimanyi mukama w'amaanyi. Obudde bwonna. Omwaka mulamba ssebo. God is good that now we are talking. Kati okuyita mu Kampala. I will think about it. I will ask Soraya. Ojja kujja tukoparentinge gwe. I will think about it. Yes. Okay. It's time to think about it before we give you that phone call.
Yes, I need to think about it. I Kale, need to kati- ask some people. There are people I need to ask and see. kati ekirala kye njagala okubuuza ye ki